oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Nkwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV, nze Sula Ssenyonga. Wala kubeera mpozi ng'ate otugoberera, wala kubeera nga otufollowinga, yonna gy'osinzira okubeera nga otuwuliriza tugamba nti oli wakabi nnyo. Olunaku olwaleero tulina ensonga lwaki Zebra Ssenyange yattiddwa, ate olwedde ne Mwami Museveni yamaze okikaatiriza ddala nti bo bennyini be basse Zebra Ssenyange. Newankubadde nga yasoose n'alowooza mbuba osanga abayambako abaana ba Kyagulanyi nti babba ebyambalo ebyamagye oba ebya poliisi ne babyambala ne bagenda ne bakola effujjo. Naye ate mu luvannyuma yeekubye engalike n'agamba nti bo bennyini be beetidde Zebra Ssenyange. Mbadde ndaba ka vidiyo kano ke ngenda obbateerayo, nammwe mugenda kerabirako mulabe ebigambo omukulu ono Zebra Ssenyange by'azayogera. Zebra Ssenyange abadde yasaba omulimu ogw'okuhandolinga okwekalakaasa kwonna mu kibuga Kampala, ng'alaga nti Bobi Wine ayagala kulabisa gavumenti nti ekola ebikyamu, so nga ate gavumenti ekola bikyamu. N'agamba nti Bobi Wine ayungula abayaaye ne bayika ku street nti omuyaaye alinza okukuba ejjinja oba ekikonde owa military oba omupoliisi yenna, naye muntu oli yeekanga asise trigger. Kati ye agamba bo tebeetaaga kusika trigger, tiyagasi mwonona ssente nnyingi nnyo, ffe mutupangise ne bwe mutuwa emitwalo 5, 10 ku 2 ze ssente ze baagaliramu, nga poliisi erina kubeera mabega waabwe bano be balumba ku frontline. Basanga omuntu yenna yeekalakaasa akuba engumi emu mu mbiriizi, olubirizi ne lumenyeka oba ne lukyuka, n'odduka n'odda ewuwo, tosobola kuddamu mu kwekalakaasa. Poliisi neebeera nga tesobola kukola ki? Kutta bantu, kuba bano Ssenyange babadde bagenda kikola bulungi nnyo. Okusinziira ku bitambula, Ssenyange abadde alina abaana abatakka wansi wa 4, abayaaye be abadde alina abaana abatakka wansi wa 4, abayaaye babadde ategese okubeera ng'ateeka ku mulimu ogwo. Omulimu guno abaana abadde amulukira ddiiru RCC w'e Kawempe Hudu Hussein yabadde aluka ddiiru eno. Abaffe bw'ogamba nti tiyagasi balekeraawo okumukuba, agula tiyagasi mu poliisi oba tomulinnyidde mu ddiiru ye? Ebibuuzo bitandise okuvaayo. Gwe oba tomulinnyidde mu ddiiru ye? Bw'ogamba nti poliisi esooka eve mu bikwekweto bino edde ebbali bwe mulumbe, abakola accountability ya kwekalakaasa na kukola bitya, gwe oba tobalinnyidde mu ddiiru? Abantu bano beeyita bagganja nga be bagenda okwenganga Bobi Wine n'abagoberezi be, babakube bukubi bikonde, nsambagere, akuba engumi emu. Jjukira abasajja bano bali trained bakubi ba bikonde, abalala bakifeesi baana baku street. Mbadde mulaba abaana abatta abantu nga jjana kuba ekikonde kimu ku nsingo n'ogweri n'akutwalako akasimu. Kati be baana Ssenyange babadde ateekateeka okubeera ng'akozesa mu biseera bino eby'okulonda. Video mugiraba, mugenda giraba mpya nnyo, kansooke njibawe, saagala kugyogerera. Abasajja bali kye bakola ebyaddala, omwana oyo yeebale okwogera kantu ako. Tulabika bubi mu image nti abasajja bali baprovokinga ne bajja n'obusajja bwambadde t-shirt tekayina kikalina nekejira kati oli najja nga n'omukulu oluusi mulima n'alagujjayo okulasa balina ne tomato sauce bamwanyi omwesinga. Kati ate bona balaba nga ate ow'amagye ya mukulu wa poliisi naye ffe omuntu kumunno ku munno tetuvaayo ne bagamba abayaayo bali baadde bayokya emmotoka bano ne bajja ne bakola ki, bali baadde baagala kuyingira mu dduuka bano ne bagamba nedda ssebe. Kakati bantu babulijjo ku babulijjo tosobola kulabisa wabula twetaaga miggo nga biri bye bakola biri ebyalo biseera abamu yali tankumi 2 abamigga abava muki abava mu CPS nibakuba emiggo era bagamba abasajja bazze nga bava mu poliisi balina emiggo. Twetaaga miggo baaba naye engato zikaabaawo n'owulira n'ogamba nekubulira. So mbagayinidde mbadde kwogera bintu bitono naye mbali njaga kuyisaba akantu ako. Njagala nnyo muzeeyi, simanyi oba onoopangana tugendako eyo naawe kuba mbeerayo naye oluusi nga nsiriyo ku kino ate sina bwe nkiyingizaawo, omanyi ofiisi ezo zimanyi. Ozze ku nsonga eno kizibu mmotaali tuyikinga mugamba tewalire kini agamba Zebra tungere ku kino kyozzeeko kino. So naye bwe tufunayo access ngamba RCC manyi okola ekyamaanyi era oli bize naye yongeramu amaanyi kuba kyetagisa naffe tugende naawe. Abasajja azobalagamu katono ndi mugamba kati ne muoyo besukanyi mujjaku mu sekendi giri nange okategeera abasajja bagambe tebalina kwetaaga kuddako. Abasajja bali badde nga bali ku defensive, tuli ku defensive, enali mu kaze ku defensive olwokuba bamanyi nti no bagala provoking omusirikale
omusirikale agiyo omuntu omusirikale agiyo kigala oli bamukonekwa nekigala katono beyongereko omusaayi beyongereko tomato sauce neffe afuna epesa nga talina nawalaga wazingiire owulira muzeyi omuntu omukuluziranaabawo nga terimutabuulira naye buli wetuusa nakweraga bwewaisiriddayo banawaye bakoma so bengule netiyagasi bonasene nyingi bano abaana bogamba kyetano kyetano bagenda kuloparation olunaku omukyebwe 10 tiyagasi kumukuba ayinza okubanga mutuufu bwekakukandikamu kaguleko kumpi mitalo nga 3 oba 2 something naye bayinza okuba tiyagasi nebolona amafuta nebolona gavumenti nedamu neriyiri nebintu byebayinoonye naye bano ababanda beetaga nga kyetano bakiziika oba kyateeni nibakiba kyateeni baziina sente nibakiba kyabiri naffe tuba mu kampeni nga bwewainakuwabo nyamanyagaba RPC T1 RPC yawawati ngaaganiddewo at one time nze nabaddeko ewonebwa isarasisi nkulipotingira kino wabaddewo omuliyati yabadde ajja era kino njagala kiwa abapoliisi simanyi kiriko n'abantu abo babadde bagenda wali amuliyati ng'atambula yekka ng'avuga atuuka ku Eden amuliyati yasibye emmotoka nga kulitalita bwe yagisibye n'agikiika mu luguudo yazze peacefully ng'agenda n'akiika emmotoka mu luguudo bwati bwe yagikiisewo then n'alinda polisi nejja polisi bwe yatuusewo munemugamba nebogeramu nabamo nebogera nebakana ng'asibye oluguudo olwo tukabadde amubinga nga tejja mustopinga then after bamaze okubya this is a true story mzee nebamaze okukayana nabo nebogera then nebamaliza nga mga togenda nagamba nsira amabega namuga todde amabega dayeri ate nebamaze nga dayeri nabagajiwona nga toddemu polisi nenaga okukayana naye mu second bbiri omusajja yabadagiri nga tejja mustopinga nga yagende tebamugana tiyagasi nanyoka abantu baddukawo bonna zinenkiraba nti walabika wabaddewo waliwo akakuya tulina abantu bakwaitinga in the inside kubanga there was no way teyabadde na attention yonna yayiseemu ng'ali yekka nga terinamufaako abantu basigade emirimu gyabwe naye ne bakolawo akavuyo abo ye ne poliisi there was something which mu investigating I don't know oba team eziwerekera ezo security I don't know but there was that and I am identically to kyogera ne bwemanga enzeewa wakyabaddewo ebwayisi ne kamera ziwe ziri wali waliwo kamera eri kulitalita ekwata awona this man came nga teri amufollowing naweta then he stopped suddenly nakiika emuloga bwati mulugudo then waliwo obukodikodo obutategeera naye nga amadamu ebyo nabikoleko naye nze kyengezako okufugamamu ekyo tuyinza okusolawo abantu ababwana bano abaana banibuula bamadamu basobola okukwata Kampala bonna bwe bati kino nkikugamba nzisagala boogerera kubanga Bobi kyayagala kulabisa gavumenti nti egira ayagala omiddawo yaveeyo akwate mundu omwitale musajja watu naye ajja kukola ajja kukubisa batuuni emukulu wano yeyirire bamanyina okwongerako tomato sauce balage omusati nti afudde bamusitudde singa emiramu gyakupanga kubi kubanza ekirabyeko madamu simanyi bokigenderera time gyebalaga nga ekigala ky'emundu omusirikale akuba omukazi ekigala ky'emundu nti yamubisasi ate nebakizuna nti tekyalina kyawano kyali kyansingana ebintu bingi nnyo bibajja bakola nga bo bwekibagala international community Museveni ayisawo by'abantu kati abaana bano nkwagayidde madamu kubanga gwoli wali kumpi bano abaana osobola okubateekawo tiyagasi alina nebwoyo nekifaananyi kibono nekya gavumenti nekitavaayo ebitujja kuzinga tuliza Museveni netulonagana nabo nga akole bwaba batambula nga bakola byabwe nawe tewo munyumba akuba muloga ya gavumenti nga tubisana naye ng'ate si muntu si muggo mu mikonde mami tukuba bano abaana bakuba njagala okuwemu tuwemu contract emu nga kutukozeseza bwoyika bwotugamba okubira arasisinga initiative yo togigamba bali bajja kugiwanyisa baagala kutuyisemu eggaali ugambe nti agenda wano kugwanaze Kampala naye kale sikawe bano abaana tubavandika ogambe mpayo abaana nga 5 tugendemu polisi ebeere mabega behind us nemitali naye nga tebali nejja kukyusiganya kubanga oli asirika omupoliisi bw'asirika omusajja wa mitala akimanyi nti omupoliisi ajja kunyiiga kuba naye muntu mugyerabidde bulungi nnyo nga Zebra Ssenyange yeeyogerera bangi babadde basaasira omuntu ono bagamba bamusererere abantu batandise okujjayo okusaasira kwabwe oluvannyuma lwa vidiyo eno okutambula kinajjukirwa omukulu ono bwe yattiddwa omukulu Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'awa obubaka bwe n'agamba nti Zebra abadde yakatweyungako n'atugamba nti ayagala nnyo enkyukakyuka era alumirirwa nnyo enkyukakyuka kati abadde azze atwegatteko tusobole okubeera nga tukola naye
weeks ntono nnyo era nakola statement n'agamba simanyi oba buli muntu eyegatta ku NUP agwanira kufa bamusalira gwa kalaba simanyi ebyabadde bigambo bya Joel Ssenyonyi. Nze ng'asunsula ensonga ndaba bwe nti either nga yabadde agenze alinyisa omuwendo nga mbadde mulaba bajjo babasajja mivule bafulu figa bebajja ne bekyanga ne balinyisa omuwendo ne baba buying off. Kati nga ne Ssenyanga yabadde azze mu NUP kwefuula nti azze nti kati memba biri takyabikoze alinyisa omuwendo gwe oba si kyekyo nga yabadde azze nga mall nga ze abege alabe system etambula etya. Abantu bano bakozesa bata system naye mujjukire abakulembeze ba NUP bagabanya abavubuka nti abantu bemutamanyi temubeesiga temubawa byama byammwe ekyokubiri temwetaba mu bikola bye bakola oba nfuna bulungi nnyo. Kati awo Zebra ke yayingiddeko mu NUP bwe kabanga kabadde tekali communicated abasajja bamulabye nga double dealer ne bagamba ono abadde atugamba ABCD ate kati asaze agenze mu NUP wateeka okuba waliwo ekikyamu. Ensonga endala omukulu ono agambye nti story ya Muriati mugiwulidde yebwayise Muriati byatuuka okulitalita yayimirira n'amala n'ayogera n'abapoliisi ne bamala n'agira kati ng'alinga alaga nti aba opposition kituufu bakolagana n'aba poliisi oba n'aba security kati alinga atandise okukuba ebituli mu poliisi. Simanyi oba ekyo kikuleka ng'oli mulamu bw'oba ng'otandise okukuba ebituli mu poliisi ng'ate gwe naawe omulimu gw'oyagala okukola gwe gwa security oba ng'agamba gwe oli gwe mugibweko guweebwe gwe ng'ate ekintu ekyo olwedde bazze bakyogera abakulembeze ab'enjawulo abali mu gavumenti nga bagamba tukizudde nti aba opposition abasinga bakolagana ne poliisi n'amagye ne tugenda kinoonyerezaako tuzuule ensolimo ezo. Zebra ze abikubyemu ebituli agamba kituufu bakolagana kubanga Muriati mwamulabo yekyanga kyange ebwayise n'akola atya ne yasooka kwogera n'abapoliisi kiringa bagamba nti bakola ki bakwatagana bulungi nnyo. Ampuliriza okusinzira ku record nagambye Zebra abadde ayina abantu ba commanding yenga muntu omu ba commanding abantu 400 abo babeera bangi sebo mwabalabye mu kuziika nga bamukubira saluti kitegeeza bonna badde bamukkiririzaamu. Kati nga bw'omanyi mwayi Museveni tariskinga kagurupu kakabeere katya nga katini katya tariskinga akakurashingirawo tariskinga. Kati gwe obanga otandise okwebuusabuusa bwoti wekanga bakunyize naye ng'okusinzira ku bifuluma biraga nti Zebra Ssenyange abadde alina ensisinkano ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu bbanga eritali lya wala era babadde bamaze n'omukebera ekirwadde kino ekya ssenyiga omukambwe nga bagenda basisinkana ne Pulezidenti Museveni balabe engeri ki gye bakutulamu ddiiru. Naye abantu bonna abagenzi batyo betugenze tulaba babadde balina ensisinkano ne Mwai Museveni. Kirumira yalina ensisinkano ne Mwai Museveni abiriga kyekimu n'abamu ku abamu abano ababadde bagezaako kulwanyisa ebikolwa ebibyo obaoliawo ebiri mu poliisi n'ebiri mu bitundu ebirala baba balina ensisinkano ne Mwai Museveni. Abaffe tugambe nti omukulu ono yabadde alina ddiiru gy'abantu gye yalinyeemu ye yakaaye oba yabadde double dealer oba gavumenti yamwekengedde nti akageri ke kali nti alina abantu 100 ba commanding bandituuka ekiseera ne bafuukira akayinja. Namukwano gwange akola program ya mukafunda kakalaamu namuwulirako nga alina abantu bakyaziza n'agamba nti project Sobi yatuuka ekiseera nefuukira ekizibu kaka bagenda nabeera nga takyagiinako control. Kati n'abaana bano bingi nti tebaali beera nnyo trained nnyo mu bintu bino birala osobola oliawo nga gavumenti yabatindirega abalinza otuuka ekiseera ne batufuukira akayinja. Kati tusooke tujjewo omukulu waabwe abadde abakulembera osanga oba oliawo tunaddamu netubakola ki netuba containing bo. Jukira okufa kw'omugenzi Ssenyange kyaddirira abasajja okujja ne balumba amaka ne babuuza omukyalo bagyali story eyo nagibawa ne babuuza omukyalo bagyali wawulira nga bamunoonya n'atema. Okusinziira ku Mwai Museveni agamba abo baali bagenze mbu kunoonyereza ku byaliwo ku nkaayana za paaka ey'ebwayise mbu bakozesa abaana be okukuba abakulembeze ba paaka mu lutalo lwali ewaabwe bwebwayise era lwafiiramu n'abantu abaali babiri abafiiramu mu nkaayana ezo eza takisi y'epaaka ey'ebwayise mulujjukira bulungi ndala abaira mu kitundu ekyo. Kati mbu babali bagenze kumukolako kubuuliriza bw'atyo ye n'adduka mu kudduka mbu ate n'agwa mu kibinja ekirala ekya security ne kimukuba. Mwai Museveni agamba bamukubye amasasi 2 gokka naye tegali 2 gokka agakoze ki agamukubiddwa. So kati ye embeera eriwo nti mukulu Zebra Ssenyange abadde alina ddiiru ne RCC we Kawempe Hussein
nga bakolagana wamu mpozi n'afande Kigozi okubeera nga mpozi bali kurutinga abaana aba Zebra Ssenyange basobole okubeera nga bakuuma Kampala nga balwanyisa abayaaye ba Kyagulanyi bo babayise bayaaye ngoze ekigambo kye bakozesa nga balwanyisa abayaaye ba Kyagulanyi oba ntegera bulungi nnyo ekibiina kino badde bakiyita baganja bawadde ensonga zaabwe ne bagamba bakolina okukolera omutwalo okukuuma abantu kati baagala kasente akawera so byebyo betusobodde okuleetera ebifa ku omugenzi Zebra Ssenyange diru yayiikiddewa kiki ekyagenza obubi biki ebyavuddeko okufa kwe temuva ku Bokati TV mwebale kubeerawo.